Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako eno channel muto wa Kyaiti. Olunaku olwaleero abali ku LN256 njagadde mbalage amagi gye nkulaga eggi lirimu enjuba bbiri ndowooza oliraba sinnaba ddyasa naye ngenda kulyasa ogenda kulaba mulimu enjuba bbiri lirimu enjuba bbiri oba obadde tolirabangako njagadde olirabeko olwaleero liryoka ndyasa olirabe kujja situnuulira olirabe lirimu enjuba bbiri lyandibadde livaamu obwana bubiri eggi limu kitegeera liryo ndi mu ddyasa ndyasizza weetegereze go gaba galabikirawo nga tonnaba na ddyasa eriba lirabika ti lirimu enjuba bbiri ndowooza oziraba ziizo zeetegereza bulungi njagadde ekikulage ggwe ali ku channel yaffe eno eyitibwa LN256 liiryo eggi lirimu enjuba bbiri eggi eryo n'oba tonnaba ddyasa liba lirabikirawo sayizi yaalyo n'endabika lyawukana ku gano aga bulijjo ndowooza oliraba enkoko zino eza bulijjo ze zigabiika zibiika amagi ndowooza ozirabye ndowooza enjuba ozirabye ziizo ziri bbiri mu ggi limu bwe kityo bwe kiri ebya Katonda bwe bityo bibeera era kati eribadde ligenda kuvaamu obwana bubiri singa libadde ligenda kwalulwa lyandivuddemu obwana bubiri bwe kityo bwe kiri kye njagadde okulaga gwali ku channel yaffe eno eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba.